Bulaga. Thank you so much. Abasoka tusima byokola. Oli chikondo mama. Mutireka nsimero yo wedding committee. Ingini abatumbya Patrick. Oyunga kene yali chairman. Webala omulimu guwakola. Tisobola kwerabira yali vice we. Owekitiibwa musomesa. Kisigeti balira. Martin asante sana. Nimwe abali ku kakiiko. Kanebaze kuhelepa waife. Mama namutambile. So that His Majesty the King will come and serve you. Mutamwemerera ku mutyame asobola okuba nga abagabula. Obwo bulungi olina kuba musoga era nakubonera obwo obugonvu bw'olina bamusoga kuba oli muntu wa mirembe yosoka amanyoso adikidde nenakukyakaze ma baby bulijjo yenda everyday idakutwale kweidindo oba ne kukyabasinga niine Katikkiro wa Busoga n'omumyuka wo Cabinet Minister wa Central Government akiikirije baine bonabona batasobole okubaawo olwaleero. Justice Duncan Gaswaga akiikirije baine bonabona webale kuyiga. Public officers mu bitiibwa byammwe nga n'omuli by executive directors, permanent secretaries, under secretaries, commissioners, by chief administrative officers, RDCs, DEOs, DHOs, head teachers, n'abandi mbitiibwa byammwe. Ba different political heads abali wano olwaleero banga babandi mbeera abakulembeze ab'amadiini mbitiibwa byammwe. Ba development partners baife mu bitiibwa byammwe. Distinguished guests, all protocol observed. Odeyo basebo ni banyabo. Kantwala omukisa guno okubaaniriza muri lwaife mu lwa Busoga olw'eigenge mu mwaka emyaka. Mwebale kwida mu bungi muti era nga kabonera akalaga nti edimu ku ng'ombe obwakyabazinga bwa Busoga liboogeraku era bwe tusiibanga lukubisa buli muntu ey'obwegayisi mulaze nti mugituukiriza era mutuwulirize. Mwebale nnyo. Mu ngeri ey'endawulo neebaza omukulembeze w'eggwanga abateeremu obwesige mu bifo eby'endawulo bye mulimu era nnyini mwena n'abeebaza olw'okutukiikirira obukalamu yona yona bye mukolera. Era mu ngeri ey'endawulo olunaku olwaleero lwakwebaza bwe tidda kuba na bingi byakwogera lw'ebiseera bigiire ate ebisinga babyogeireko. Nenda okubeebaza olw'obuyambi, olw'amagezi, olw'ebiseera na buli kimu kye mwasobola okutaamu mu Busoga Royal Wedding eyawa omwaka ogwa 2023 mu November. Nti mwebale ino mwebalire erala kuba mwakola ebintu kamaala. Era nongera okubeebaza olw'okwenda ebyenono, olw'obuterabira bye muviira, ate ekisinga bukulu olw'okuwagira obwakyabazinga bwa Busoga. Omulamu ogwaleero nze gwe ndidde okwogeraku mu bimpimpi ndagwogera mu Luzungu kubanga buli ali wano mwevu nga gukuba guti. Our shared vision
for the future of Busoga neno in my view ate mwena ndidi ntuligemaganira walala. In my view, the vision is a kingdom which is united, culturally conscious, healthy, educated, and economically empowered. Olwaleero boogere ku bintu kamaala kubanga basinga mwabisize ebiduubo byammwe eri chairperson n'abakulembeze abandi ab'obwakya bazinga tidda kusobola kubijjaamu kuba babiinonoire buli muntu yategeera omulama gwe tuliko nga mu bimpimpi kyendiikoba nti tegemaganire walala kubanga singa timubaire bantu ab'omugaso mu bitundu byemuwangaalira ab'omugaso eri obwakya bazinga ab'omugaso eri Uganda yona yona ne mu nsi edindi ed'okulya timwande balina mirimu gye muli nagyo. N'olwekyo ku magezi gona gona ge mulina na buli kimu tugemaganire walala tusobole okutuusa Obusoga mu buntonje. Era olunaku olwaleero nkidi nti abasinga ano muli kwewuunya nti mwena muli kubona nti muli kitole kuba n'abandi kwimwe mbaiti mwidi banaimwe. Ayo olwaleero bandwira abantu n'abandi beyandula buli muntu yasobola okutegeera ku mwine yakolera mwine yawangala n'ekika kyavaamu. Tutakoma okwo twongeremu amaani mu kuweereza Obusoga, mu kuweereza ebitundu byetuwangaalira, mu kuweereza ebiwangwa lyaffe Uganda n'ebitundu ebindi eby'okuluya sobola okusaka byonna byonna ebinaasoboka okuyiza Obusoga mu buntongi ne Uganda okutwaliza awalala. Nga ye baba inonoire aboogezi ababairewo nti Busoga erina ebirungi kamaala nga nomuli natural resources nga amaadi kubanga tuli kizinga tulina mangi, tulina amataka agali very fertile, tulina Kibumba yatufuwako obwibuka ndi tuli bantu abaaniriza buli omu, omuzungu kyayita hospitality. Twaba n'ebintu kamaala nga minerals n'ebintu isobola ebyogero biseera ebijiire. Bino byonna byonna biri mu Busoga aye era tukaalina ebizibu kamaala bye tulina okutambuliza awalala nga nomuli high teenage pregnancies be bayogereko era babakobeire empenda de tulidde okubitamu okusobola okudikendeeza n'okudimalawo, nomuli early marriages, food insecurity, high school dropout rates, n'eningiza mu maka ekaali nfunda abandi yebeese obwavu. N'olw'ensonga eyo twongeremu amaani nga tulwalala nimwe era tuyidi omugaso gwe mulina bwe tunaaba awalala tuyidda kusobola okukyusa Busoga eno esobola okuba ekifo buli muntu kyayidde okwegomba ate n'ekifo buli muntu kyayidda okubonerako. Ng'amaliriza kitusanuisa ino nti mwasalawo okutaawo eforum mwena mwena mwe muwa amagezi mwe mubisa ebiduubo obuyambi na buli kimu ng'abakozi aba gavumenti n'ebiketeza ebindi. Baba inonoire nti twatairewo Kyabazinga initiatives tidda kujogera kuba baginonoire era nga tusuubira nti tulijja abawalala nimwe era mwena tubafuule a component mu Kyabazinga initiatives eri under my office tusobole okutambuza emirimu gino bukalamu. Chairperson w'abakozi ba gavumenti yayogere ku nsonga ey'okukoba nti buli mwaka tubenga twagaana namu nga tuwedagana amagezi tuba ku projects zetukoledde endawulo
okwongeramu amaanyi mu networking skills daife kubanga buli tumana bannaife tugonza mu mirimu n'ebintu ebindi. N'olwekyo nzeena ensonga eno ngiguze ngandidde nti buli mwaka twidaagyongera mu kalenda y'Obwakyabazinga tusobole okuba nga tukola ebintu kamaala n'imwe. Bendeza omwaka omuyaka ogw'emirembe era kibumba abaleese olwaleero abayizeeyo bukalamu busoga okwisanya n'amaani. Mwebale, 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 mwebale. Five, 4, 3, 2, 1, go! To answer, I know. Congratulations, Baba Kyabazinga waife.